Timukulaba okwange ngenda musabira sapule. Sheikh Kiti na musabira sapule. Aterere bine byayogeddwa Sheikh Kiti. Nze ndabanga yavudde mu lane ye. Mu lane mwavugira. N'atandika okutyoboola, okukakkanya, okulengeza. Kyabadde tekyetaagisa kulabikanga akakkanya. Aweebuula, alengeza enzikiriza y'abalala. Kati obuzibu obuliwo nti abamwanukula beekanga nti bafunye ekizibu ekinene. Era nange kyenfunye y'ensonga lwaki njagala kikomya wano. Obusiraamu bugenda na bumanyi. Bugenda na kwagazisa abantu n'obaagazisa ekikyo. Ne bakiyingiramu ye demokrasi kyagamba. Sheikh Kiti simanyi ekintu kyaliko kyabulabe. Kyabulabe. Mawanga nga bolaba Nigeria n'amala abantu batigandira ddala. Anti kakati mukyala wa Mawu. Nini Mawu naye yamumye kadi. Ya DP nga teterika agamba. Mawu yamye mukyala we Beatrice kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwatulaba kw'emboozi mu UG webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba nate. Tukwebaza bannaffe abali mawanga ageebunaayira amwe balinye okutugoberera. Tubeebaza olw'okuba nti mutugoberera entakera amwe balinye bebalire ddala. Ndi wano ne mwami Tegusuulwa. Tuzze tulina ensonga ezimu ku ezo ezitambula mu ggwanga. Akkiriza soka kubuuzeeko tugende mu maaso. Sebo nsanyusa okulaba. Yesebo. Nange nsanyusa okulaba n'abatuwuliriza mwenna mwebale okuba nti tubeera ffenna ate okuba nga tukubaganya ebirowoozo wano ku mboozi mu UG omukutu gwaffe. Yes. Kale bitambula bitya? Si bibi. Tuli mu biseera bya Kanayo Kyani. Tuli mu biseera by'abavubuka abeesimbyewo okutukiikirira mu bitundu eby'enjawulo. Kati gwe emirimu gye tulina okuba nti tulwanagana nagyo okulanga ekintu tukisindikira ddala mu maaso. Ndabye olunaku olwaleero ebitundu eby'enjawulo ne President naye alina gy'abadde mu nteekateekera ze ezimu newankubadde nti tulabyeko ewamu tiyagaasa anyoose. Tugenda mu kalulu akavo ke bayita vo omwange. Kalulu kano kagenda kubeerawo mu bwangu nnyo omwaka ogujja. Ne akalulu akasoosewo ke k'abavubuka. Mu Uganda yonna abavubuka kuba tutera okubagamba nti abavubuka ebiseera eby'omu maaso byabwe. Ye future ya Uganda. Nakyo bwe bayinga ye future ya Uganda tulina okutandika obbateekateeka n'okutandika obbakwasa ekintu. Eyo enkola nkulu nnyo kubanga kati ate emirembe gye tuliko. Omulembe gwe tuliko kati gw'abavubuka. Nga byenne bwe yatugamba nti omulembe guno yagukwasa abavubuka mulembe omutebi. N'olwekyo tulina okuba nga tukiteeka mu nkola okuba nti abavubuka bano batandika okuteekebwateekebwa mu by'obukulembeze basobola okuba nga bagenda mu maaso. Okay. Kale katusabe byongere okutambula obulungi sayidi eyo. Njagala kubuuzaako ku musajja wange Sheikh Sebo nkubuuzizzaako Sheikh Mukiibi. Sebo bitambula bitakasate bino bitambula bulungi nnyo. Musajja wange Sebo nkubuuzizzaako musajja Musebo musomi wa dduwa. Waali awo agamba ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo. Obadde ogoberera ensonga za Sheikh Kiti? Social media ebadde kutakati nakati eri ekyakuttakati ensonga ze zikyagenda mu maaso. Ebibuuzo biri akuva lutomaliza namugenda kuza omwezi nga 3 lwali lwakubiri. Bingi nabyeyogera ku balamazi abe yasanga n'ayogera ku bibumbe ebifaananyi ebiri namugonga awo biranga bwe yabyogerako abantu badde bagoberera. Olowooza okuvayo okwogera bino gwe mugoloza era ategeeza ki oba gwe wamutegeera otya? Sheikh Kiti
ng'oggyeko abantu abalala nze mugoberedde emyaka mingi ng'etaano mukaaga emabega nze mugoberera na waliwo ababulizi ba njiri ndowooza kagiyita enjiri ababulira enjiri ya Katonda nga bakatinga across nze omusajja gwe nasooka okuwuliriza enjiri ye ey'amaanyi nnyo ddala ate nga nze ndi musajja mukatuliki nnyo ddala yali Bishop Serwadda Bishop Serwadda Mundeeba wano Mundeeba era yalina programu nga bagiyita Lwasa Mayinja simanyi oba ekyaliyo Bishop Apostle oba Apostle ndoza oba Apostle sirishwa kwekyo omusumba Serwadda omusumba Serwadda ye musumba gwe nasooka okuwuliriza ennyo ng'alina programu bagiyita Lwasa Mayinja era nga sigivaako nga sigiviirako ddala nze nali sigigoberera nga ninagigoberera nnyo mu covid yawo okay oba ekyaliko programu eyo ndudde ogiwulira ninagiwuliriza nnyo 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 now programu eyo nga sifaayo nti Pastor Serwadda siwanzikiriza yange naye message ye now abantu batabula ebintu bino nti mu njiri wabeerawo enjiri ey'okwotinga verses essuula n'ebirala Matayo n'ebirala ne enjiri kati ebadde modern ennaku zino ebadde ya motivation okusinga ng'enjiri ya motivation y'enjiri ya Pastor Serwadda yali enjiri ya Bujingo era y'enjiri eya Pastor Bugembe ng'ennyimba ze zimotivatinga amakulu nti oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba toyina ddiini message still ekwatako ya motivation netagenda nnyo buziba mu byawandiikibwa ye muzaata nga byayogera bimotivatinga nonde sali nti musiraamu basi musiraamu naye nga bimotivatinga kati yabadde Sheikh Kiti nti message ye ekwata ku bantu bonna nonde sali nti ddiini nga towuliremu aya n'emu okuggyako okugamba nti mutonzi waffe yasalawo ti Allah yali waggulu ffenna kye tukkiriza era ensi neemwagala nnyo now nze ng'omukatuliki enkola eyaffe tetera kulumbagana balala kizibu nnyo okusanga father oba brother oba sister ng'ateeza abantu mu kkubo abakirisisa ekifuba tekiriyo tekiriyo sikirabangako ate eddiini y'abakatuliki nnyo ddala gye mmanyi gye gy'okwogerera n'ey'abasiraamu balina bye bafaanaganyamu bingi ebifaanagana naye ngenda kwogera kino buli omu asomesa abaana be ne bategeera eddiini yaffe y'abakatuliki basomeseza ddala omwana n'ategeera eddiini n'abayisiraamu bwe batyo nti omwana agenda okweza emyaka 5-6 ng'eddiini agimanyi nnyo n'abakatuliki bwe batyo bwe bakola now bino ebyayogeddwa Sheikh Kiti nze ndaba nga yavudde mu leeni ye mu leeni mwavugira n'atandika okutyoboola okukakkanya okulengeza mwemayanja nze nsomedde diguli yange y'amawulire negisomera ku Uganda IUIU we nasomera Uganda Islamic University of Uganda IUIU IUIU Islamic University in Uganda Islamic University in Uganda okay bwe nasomerayo tumateeka tuze tuyina amateeka mangi ge twasoma ag'eddiini y'Ekiyisiraamu ag'Abawalabu era gye nasinkane abasajja abamanyi abasajja nga ba Kanso Kasozi nga Imam Kasozi abasajja nga ba Hafizi omu ku bamanyi mu Uganda muno ndi lake nti nze nasomesebwa Dr. Hafiz y'omu ku bamanyi mu Uganda ku ddiini y'Obuyisiraamu n'olwekyo lwadde ndi mukatuliki nini asomesebwa bayisiraamu ku university okumala emyaka 4 nga ntendekebwa bintu bingi bye namanya ku ddiini y'Abayisiraamu bye baali balimba nga bawayirize nga babiboogerako balimba ng'ogamba mbu bw'otaba musiraamu bw'otaba musiraamu akutta kato nga toli musiraamu munne balimbira ddala ekyabulimba era Dr. Hafiz yakinnyonnyola nti bategeeza mu lutalo nga toli muyisiraamu ne oli mu lutalo lulumba buyisiraamu muli ku front line tukwatagana bintu bingi nga nali sibitegedde kubanga obuyisiraamu ddiini nungi by the way bintu bingi naye Nabi Muhammad
emirembe n'okusaasira bere gyali yeyagasisanga bantu buyisiraamu era bw'otunuulira omuyisiraamu emirundi egisinga ayagasisa obuyisiraamu ayogera ebyo ebirungi akola ebirungi ne weegomba obuyisiraamu nga takuwaliriza kankuwa ekyokulabirako bwe yali omubaka wa Katonda Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bere gyali nga abantu ayagala bajja ku mwenge tiyabagamba lumulundi gumu nti muve ku mwenge yabagamba nti omwenge ogwo guyamba mu lubuto guyambako ng'omuntu agunywedde kawayini kayamba ng'okanyweddeko naddemu n'abagamba nti nedda togunywa buli lunaku genda ng'okendeezaako wadde gulina kyeguyamba era n'abaleka nga bakyagunywa paka bo bennyini batandikanga okulaba nga gubakuba ebigwo paka bwe yabagamba nti ne bw'oba ogenda mu swala totekwa kubanga onywedde kati ate swala ziri 5 kati obudde oli obunywa omwenge ne bubula kubanga olina okumalayo zino swala 5 olina ozimalayo 5 ate onywa omwenge makati ate olina ogenda wali ng'oli mutukuvu kati yali process obajja ku mwenge teyakeera lumu n'aguvumirira n'agobagobako ne lwokuba nti endaba ya waggulu kubanga obuyisiraamu butegeeza kintu kimu bumanyi obuyisiraamu bugenda nnyo n'obumanyi era mu buyisiraamu asinga obumanyi yaweebwa ekitiibwa era yakkirizibwa ku lwange endaba kyabadde tekyetaagisa kubanga ebigambo byonna byayogera bitunyumira kyabadde tekyetaagisa kulabika nga akakkanya aweebuula alengeza enzikiriza y'abalala kati obuzibu obuliwo nti abamwanukula beekanga nti bafunye ekizibu ekinene era nange kyenfunye yensonga lwaki njagala kikomya wano nti bw'oyagala okumulumba olumbiramu obuyisiraamu ate ekitali kituufu buli lw'oyagala okulumba seekikiti weekanga nga owalirizibwa okwagala okulumbiramu obuyisiraamu ate ekitali kituufu kubanga ye sheekikiti abyogera nga ye si ye buyisiraamu kati buli lw'omulumba n'oddamu byayogedde weekanga osusseewo okulumba omuntu ate n'olumbiramu eddiini ne weekanga ng'ate omufaananye ye ku kyeyakoze kati kyekyobulabe ekiriwo ninze ndowooza nti nkyalina okukkiriza nti ajja kubiraba mu butuufu bwabyo ogenda kumusomera sapule kisoboka nakyo naye nga pointi eyange mukulaba okwange ngenda musabira sapule Sheikh Kitiko namusabira sapule atereere kuba musajja mulungi byayogera ebisinga byayogera ebintu 10 mwenda bituufu mwenda n'ekitundu naye akaako kayingira n'asala n'ava mu leeni ye nadde eno kyendowooza nti obusiraamu bugenda na bumanyi bugenda na kwagazisa abantu n'obaagazisa ekikyo ne bakiyingiramu ye demokrasi ekyagamba n'olwekyo nze ku lwange nze ndowooza yayiseewoko ningenda musabira essapule atereere abuulire enjiri eri gye tubadde tunyumirwa kuba badde abyogera bulijjo nga tubinyumirwa nga tebyakiyisiraamu nga tubinyumirwa naye obuzibu bubadde bwakulengeza ddiini etaliiye gye nsuubira nti tagitegeera bulungi ate naffe tetwalyagadde ate kusukkawo okulumbagana ddiini kuba tugiwa ekitiibwa tetwagala esiyingirayo nze nkoma wano ku Sheikh Kiti kyendowooza nti yasazeemu layini yasazeemu yali badde asigala mu leeni ye n'abuulira enjiri abantu ebigambo baaligenze babyagala ne bakyuka bulijjo abadde ayogera ku nsonga za struggle ng'azoogera wonna wali era baatukana okugamba nti bannange Sheikh Kiti katumufunire katusonde mu mbeera yaffe no gye tumiye ekyavu ate tumufunire kamotoka olw'ebyo ebigambo byayogera ebizaamu abantu amaanyi bino tebigenda kumukola bubi byeyayogedde kubanga omuliro mungi nnyo ku social media abamaluse n'okugamba nti tuwe emmotoka yaffe gye twakusonde abaana bali ku kitimba okwo nze siri mu abo siri mu babanja mmotoka ne bwe naali badde saasonda naye ne bwe naali badde nasonda siri mu babanja mmotoka nze kyenjerowooza nti akyali muntu mulungi alina kweterezaamu awokka abuulire ebigambo bye nga tebiva mu leeni ye kubanga awaane buwaanyi ddiini ye
abantu osanga banakyuka nesi kirungi kuwaana yiyo ngate botyoba ne kabakalango tokirizibwa kubanga goli ku mukutu gumu ogw'empuliziganya ng'ogamba nti MTN yesinga oba Airtel ate ng'ofa ebyaguli tokirizibwa kuba nti ogamba nti Koko yasinga oba Pepsi nga tofa ebyakiri era owa MTN bwajja ku Sapienza alina okunnyonnyola ebirungi MTN byerina byokka so si kuva ogamba nti kubanga wakati ffe tulina ebirungi bino naye ate n'omukutu guli ebibi byago bye bino kisi kya bugonjo anakwogera bibye ebimukwatako okusikiriza oli ali ku mukutu guli okusobola okusala okujjawa gwe tugambe nti wano yokka gwe guno gwe mukutu gwokka kati ffe wano tukola eno program bagiyitani embozi mu UG ffe tukugamba nti embozi mu UG yesinga bw'oba oyagala okuwulira amazima amawulire agakagwawo na buli kirungi kyonna jangu ku mbozi ku ki UG ne tokikola ekyo ng'ate ovumirira emikutu emirala gwe waana kikyo mu kuwaana ekikyo oli ajja kiraba naye ageraageranye kubanga ffe wano tukyalirako badde we Sheikh Kiti simanyi ekintu kyaliko kyabulabe mawanga nga bolaba Nigeria n'amala abantu batigandira ddala ate ekiteetaagisa abantu bangi bavudde mu Bukatuliki ne bayingira Obusiraamu ne bangi bavudde mu Buyisiraamu ne bayingira Obukatuliki ne bava eno ne bagenda mu ddiini endala naye ekyo kyabulabe abantu okutandika okusika omuguwa e Nigeria eyo abantu batigandira ddala kulwa bana ababuulira bana abali wa principles abali waggulu okutandika okubuulira enjiri ng'ate etyoboola bano oba etyoboola bano era emabega kawufa baluddeoko waliwo entalo ezaabeeranga wezaabalokole n'abatabuliiki nga beerumba mu trading center ne beekuba ekiteetaagisa nalabye namugonga awo omusajja omulokole ti babadde nga babiri nga bayimiridde ewadde wategekeddwa nga bonagamba nti ekkubo eritwala abantu mu kiggwa naye nga wayimiriddewo abayimiriddemu wakati abakatuliki abayimiddemu wakati abuulira enjiri okyabakoze kiba kituufu oyo aba yeetaga nakuba sikuma mu bantu muliro naye bali bagenda namugongo lwaki obayimirira makati gwogambe nti ki okubasoomooza obasoomooza ate nga oliwo oli mulokole obayimiriddemu si kyabugonjofu n'akatono si kyabugonjofu balinde bali bakabakola ebyabwe nawe gende ewo gy'olowooza oba osabira mu kyaki ki nawe gende okola ebibyo ye democracy kyabulabe nnyo ndabye waawo abantu abamu nga bakubaganya ebirowoozo nga bagamba Sheikh Kiti ku kye wakoze bwe kiti osana kwetonda weetonde kimwetaagisa okwetonda nalabye nga yeetonze nyina obutambi bwendabye nga 2-3 nga ndaba nga alinga yeetonda maŋambika mu misi katuufu kano kendabye kalinganga akatuufu kalinganga akatuufu ninga kenalabyeko naye sinja kwongera okwetegereza okay kale so ensonga zezo eza Sheikh abwese bwezitambula bwezitambudde katusabe bitambule bulungi ndowooza kubanga social media awo muliro gwaka gwase ebigambo bibadde bingi nnyo naye kale mu kibuga wakati awo butogereza essaawa zino omukulu Mawu Nobert eyakawangula akalulu aka DP era nga azze kuba Ssenkagale ekisanja ekyokuna ng'agenda kuweza emyaka 5 yamaze okukwata mukyala we n'amuleeta mu kibuga wakati omukyala Beatrice Mawu n'amuleeta okwesimbawo ng'agenda kwesimba ku Lukwago jukira bulungi nnyo nti Mwami Lukwago Elias ayali musajja munna DP era baali bakugulana ng'enkya n'eggulu n'omukulu Mawu kati yamuleese omukyala amwesimbeko ku bwa road mayor newankubadde nti si ekasi yazo kumwesimbako ne tulaba nti balimu ezo wa NUP neyo mukwabo NUP gwe yaleese oba gwesuubira okuleeta kuba tebannamukwasa kaadi naye gwe basuubira okuleeta okwesimba ku Elias Lukwago naye okusinga amannya gala nga tusobola tutunulidde Beatrice ono mukyala Mawu kubanga nze mu byobufuzi sinabwe mumanyidde okujjako kumuwulira nti mukyala wa Mawu anti kakati mukyala wa Mawu nini Mawu naye yamumye kaadi eya DP nga teterika agamba
Mau yemye mukyala we Beatrice kadi. Etali kagamba. Eya DP ate nga teri kagamba. Era okusinzira ebipande byenda bya Janga Independent. Kakati Mau ow'ekitiibwa omotya mukyala wo kadi ya DP etatunda. Ate nombogamba jatwe esimbeko bannakampala bamuwaka lunga gw'omumyende kadi. Kako tolaba nti awo tewali pulaani n'akatono. Tewali pulaani n'akatono. Kubanga Mau okutulaga nti yali serious yali sose muwa kadi ya DP. Ne tutandikira awo. Nina yagimumye. Atagamba amulete. Katato mulete otya bannakampala nga gwe kennyini walaze vote of no confidence. Otandikidde nga wammaze amaanyi. Kyekituufu. Olaba n'enaalemu etatunda era naye temuwa. Temuwa. Mau ono okuleta mukyala we nga bwe nkunyonnyodde nti Lukwago yali mu DP baasikanga omuguwa gw'amaanyi nnyo. Olowooza sike kakukulu akakyalo kuba mputanduka nti omusajja osanga ate omusajja yamuviira. Aye kati aleka akyali mu byantale bye balondanga mu DP. Kutukoleta mukyalo we mbwa mwesimbeko. Obusungu buli bwakyalina. Sisuubira nti kiri ku busungu. Mau tasonyiwa mbu. Abaana. Kikwatagana bwe kityo. Singa kibadde bwe kityo yalirese omuntu azitowamu. Subira nti kiri bwe kityo. Omukyalo nasobola okuzitoolwa Mau kuba Mau azitowa. Azitowa. Wone Kampala. Mau tazitowa. Wone Kampala. Aleka naawe. Sebo Mau azitowa. Ayinza n'okuba DP teyina wadde kansala n'omuwano mu Kampala. Kati aba azitowa ki? Teri tazitowa n'akatono. Wone Kampala tazitowa. Mpozi walala. Tazitowa goge mazima. DP ino omukiise n'omugogo omanyi we wano Kampala. Tewali. DP tazitowa Kampala. Terinaawo. Terinaawo. Olowooza omukyalo naza kufuna percentage ki? Nga bw'azizega nti nze wendi nzize. Nga ayinza kufuna percentage ki janzo kujja ku Lukwago. Ayinza okufuna akalulu akake. Naka chairman Mau. Ne family ye abantu nga 5-6-7. Bantu nga 17. Ate ne Mau ayinza obutamuwa kubanga talondera wano. Naye ayinza obutamuwa kuba talondera wano. Ayinza okufuna obulunga 16. 16. Ng'omukanyuze wala. Bwe kiri. Goge mazima abantu bagala mazima gebo buli 16 bumumala mu Kampala. 16 mu Kampala. Bumumala. Bumumala. Olowooza 16. Kale katugende ku bali mwezo. Naye yesimbye ku Lukwago. Teyesimbye ku Lukwago, yesimbye ku kifu. Kibwelo dime. Teyesimbye ku Lukwago. Yesimbye ku kifo kya bwalo dime. Buli vanyuma myaka 5 kiba kikalu. Kyesimbyeko. Kati ye omulabo otya amaanyi ge. Kuba kati abaddeko yali meya Nakawa. Na serving ekisanja kimu. Nagenda mu parliament amaze ekisanja kimu. Agamba kati nzija kuba Lord Mayor n'omumpe ekisanja kimu ngende. Ekola ye emirimu nga bazakola atenga musajja yinginiya. Omulabo otya bw'omuteeka ku minzaani ne Elias Lukwago. Bali mwezo mukozi. Nnyo. Era akalu akaba Lord Mayor kalimu abantu abawera mulimu Ibrahim Kasozo we FDC. Mulimo wenale muguba naleta simanyi ani goba nakwasa. Oba naleta ani simanyi bulungi goba naleta abenale. Niye kuvuganya okwamanyi ogenda kubeera wakati wa Ronald Balimwezo Nsoboga engineer ne Elias Lukwago Lord Mayor. Kasoke ne
bali mwezi Ronald Nsubuga abadde kansala abadde meya wa Nakawa abadde MOP musajja mukozi era wagenda kubeerawo okutunka okwokufa n'okuwona okwakasa mmeme ke kalwa kagenda okubeera ak'okufa n'okuwona bali mwezo wabeeredde Nakawa akoze y'omu ku bameeya boolabira ddala nti akoze ne kubwa MOP era olaba nti akaseera abadde yakabeerayo katono naye olaba nti musajja mukozi kati okufaafaagana ako omupiira nze mukulaba okwange omupiira gw'abali mwezo ne Lukwago gwa anda anda ogimanyi njiwulira nnyo buwulizi kuba siba kapapula anda gwa goolo ntono gugenda kubeera mu goolo ntono nnyo era omupiira gw'abali mwezo ne Elias Lukwago first half egenda kugwa 0-0 tutereezemu bulungi 0-0 gutya 0-0 nga tewali yateebye munne 0-0 first half bali mwezo ne Lukwago kugambye gwa anda bayingire eddakiika 6 nga tewali yateebye munne bayingire eddakiika 7 nga tewali yateebye munne mu yekinana mu 5 bali mwezo Ronald Nsubuga ategule nze nkubuulidde ekyana mu 5 ategule kinana mu 5 kinana mu 6 bali mwezo Ronald Nsubuga ategule agugale bongeremu eddakiika 5 bali mweza gale efirimbi eryo kevuge bali mwezo Ronald Nsubuga ng'omupiira gwangudde njogeredde wano ennaku z'omwezi ziri mmeka 7 ennaku z'omwezi ziri 7 ogw'omukaaga 7 ogw'omukaaga 225 njogeredde wano akatambi bali kajjayo waliwo abagamba era kikomawo ku kiri kitwayogeddeko kyamalende abagamba nti kakati bannange Lukwago ono tulaba nga mutambula naye aba NUP era kemikolo gyammwe abeerako kampeni zana Lukola yaliko ng'ekyo nakikwasaganya bulungi nnyo mukwano gwa president n'ebirala bifaanako ng'ebyo kati naye lwaki ati mumusaako opponent NUP kibiina kya byabufuzi ekyetongodde ne PFF kibiina kya byabufuzi mpozi bafunye certificate yes balina nabo balina ekibiina ky'ebyobufuzi nolwekyo ndowooza nti okuvuganya ate wano mu Kampala NRM yagobebwa wano mu Kampala yagobebwa mu Buganda yagobebwa ne mu areas zonna ezabusoga ndaba ebipande batimbye abamu ebipande ku bakulembeze bakansala baani bye NRM ebipande byo gye biri ne kutuusa butuusa mukolo mu Kampala kavebwa kansala NRM wangula bifo by'abakadde ebyabaliko obulemu ebyabakozi n'abavubuka byewangula ate ekyabavubuka kuno era tejja kiwangula byewangula nolwekyo nti NUP ina abazanyi baayo era kitukakatako okuteekayo candidate n'ebiina ebirala ne bikola ki n'ebiina ebirala ne biteekayo kati naye bwe kijja ng'eri waggulu beegasse ekyo tusobola okwogera kw'ezo ensonga ne as of now NUP erina abazanyi abamala ku buli kifo erina abazanyi abamala ku buli kifo ku buli namba erina abazanyi abamala nekyo NUP egenda kufieldinga abazanyi ku buli namba mu Uganda yonna so kiri kyoyogeddeko ekya be bakubye abatafunye kaadi togeza kujja independent etokkirizibwa kujjanga independent n'etteeka eriri waggulu liba terikwata kati oli wa ddembe okubirabanga gwe bookoze ki bw'oyagadde okubiraba naye nga pointi eri nti bw'oba tofunye kaadi etteeka lya NUP ligamba ekibiina oba okifulumye singa ojjanga independent oba omaze okukifuluma nalabeka omusajja wo w'NRM ono omutegeero oyo mukulu Semeo Nsubuga Semeo Nsubuga agamba ki biri nesimbawo nempangula tebanangira kuba bakacanga kati nze netegese emirundi emeka ebiri era njagala babuulira misana ttuku ebyange mubimanyi buli netegese emirundi emeka ebiri nzize mu kibiina kubanga nkiwagira ndi memba wakyo
akaluba kanaba kakubiddwa mu bwerufu bwako nga mpanguddwa nze mbagamba kwa mukalo ojja n'ensonga mmeka bbiri kuwangula bakuwangula nze bana mpangula nga tebakacyanze anaabawangula nja okusooka omulangirira kwajja kuba nti bampangudde mu buki mu bwerufu naye bana wangula nga bakacyanze bwagenda okukyanga mumanyi kati ondaba era kavidiyo kano bakakutuuseeko mukwano gwange nja kujja nga independent nga bwe nakikola mu 2021 era nkukakasa fulaga gy'onoba okutenga okacyanze ejja kukalira mu ngalo kuba tojja kunsinga bululu tegeera bananga akalukaluma akalukakola ki kaluma abakulu aba batulonda batugamba nti so batubye jangu so nebyo tetubyagala tewabeerewo okwekwasa mu bantu abamu okugamba nti kakati zinabadde nofuna kaadi ye NUP nga bw'owulira kino kuba kati ono nakakasizaawa nti bakamukyanze gati zinabadde nteeka okufuna kaadi awo naye ne bagiwa oli ate gwe refa agambye goolo ate gwogamba otya mbu ate si goolo oba goolo eziga ti refali yasaliriza yakumye naye tebamugize Nsemewo Nsubuga atuleke Nsemewo Nsubuga kimanyi bulungi naali mu abba akalulu bw'aba yagala okuwona okubba akalulu ajje mu Nuupu bw'aba yagala obutamubba akalulu Nsemewo Nsubuga ajje mu Nuupu ensonga zitegeereke ne bwe naasigala mwenaali mubagenda kamubbako nga bwe bamukola oli nga bwe bamukola ku 221 nga bwe yayogeddeko bakamubba era bagenda kudda bakamubbeko bw'aba yagala obutamubba akalulu ajje mu Nuupu ate n'ekirala gw'ogamba otya nti n'oba siga owangudde deni nga bakabbi kubanga mugenze mu kamyufu bagambye nti ono yakusinze tugende n'ekyo okugyako nga kiyitiridde enjera naffe era tuba tukiraba tugende n'ekyo tojja nga independent tewali byakujja nga independent mwemayanja nzo ndabira wano bwe sifuna kaadi nga ndi mu kamyufu nesobola kwesimbawo era nja kujja wano nkugambe nti saafunye kaadi ne katika twongere tukolere ekibiina kampagira ono kampagira oli kampagira ono tulumbe tulina okubeera abeesimbu omukyala Shamimu Malende akyali mu ddwaliro Aga Khan Kenya naye ng'agenda akuba ku matu okulaba ng'embeera etambula bulungi era tusuubira nti oba oli awo essaawa yonna agenda kukomawo naye tate tukyali awo ate n'obavaayo abeesobolayo mu kibiina kyekimu ekya NUP abavuddeyo nga bagamba nti abo we twagalawo mu Kampala Central awo omu ku abo abavuddeyo abadde yeesimbyewo mu Makindye West omukyala gwe bayita Luyirika Zahara era nga ono ye sipiika wa KCCA aba mukama awo ku KCCA awo aba mukama wange so yavudde kati ayagalawo Shamimu Malende si ye yekka waliwo omukyala omulala ya Unifred Nakakande naye yavudde naga nti naye ayagalaawo ate nga naye mukyala wa NUP abantu boogedde ebigambo ebyenjamuloboozi ag'enjawulo nga bagamba nti ddala kyabadde kituufu omukyalo ono naddala batunira nnyo Zahara naddala nti abadde agwanira okwesobolayo mu kaseera kano kubanga abadde yesimbye mu Makindye West nga mu Makindye West gyadde babadde yesimbyewo nabo waliwo incumbent essaawa zino aliyo Alan Sewanyana waliwo omukulu Faruku Ntego yaluddewo nga yeesimbawo naye nga atawangula David Musiri naye aliyo omusajja w'amaanyi nnyo mu NUP ensonga zikwasaganya bulungi nnyo then n'omukulu Mulya Nnyama ndooza n'abalala naye abo abali prominent benkubuuliddeko kati naye abadde yeesimbyewo Zahara kati ekyamutuusizza okuva mu Makindye West addukeyo atajja mu Kampala Central kiki okay niyanza one abantu balina okimanya nti one tuli bakulembeze Zahara Mala Luyirika ye speaker wa Kampala Capital City Authority bw'abeera speaker abaddewo emyaka 5 gino tugimazeeko naye nene mabegako eri yaliko era mu KCCA nga kansala ate yaliko kansala era ow'abavubuka ng'atwala omuluka guno aba division y'e Makindye obukulembeze bumazeemu ebbanga ddene nawe ekibuuzo kiri nti lwaki avudde Makindye ate n'adduka awalala ekibuuzo kino nja kuba mwenkanya nga nkiddamu nti one nti ekifo kino si kya Kampala Central nga bantu badde bagamba Kampala Central yeri division yokka division eya gye tuyita Kampala Central ku division z'ettaano eza Kampala now kino ekifo kye ky'abakyala
aba district yonna ye Kampala ye Kampala waze ye tikiti gye yegwanyiza gye yagala okulwanirira now division Z5 being nti abadde speaker wa Kampala Zahara Mala being nti abadde speaker wa Kampala kitegeeza nti zonna abadde aziweerezaamu division zonna 5 being a speaker wa Kampala kitegeeza zonna abadde aziweererezaamu kuba zonna abadde azituusaako obuweereza ekibuuzo kiri nti lwaki azze n'ave Makindye najja tulina okukkiriza nti wadde tuli bakulembeze naye tuli mu politics by extension nti emirundi egisinga omuntu asobola okuba asamba ennamba nnyingi ne wabeerawo eyo gy'awulira gy'asinga okuba nti asamba gy'awuliramu obumanyirivu nti nsobola kuweerereza bulungi wano abakulembeze kikyatulemye okutegeera nti waliwo oyisobola okuba nti kino okisobola nekikyosobola ennyo mu ebyo kyogamba nti bwenkwata wano obukugu bwange bwe buli obumanyirivu we buli now Makindye West yemu constituencies entono ennyo mu Uganda yonna ezirimu vaawo mpitewo ezirina abantu abalina obusobozi ng'ate mwana watu bonna ba NUP NUP tufunye ekizibu kiri kimu nti ekifo kimu kibaako abantu 5 oba 6 abakyegwanyiza naye ng'ate bonna beesobola kati obuzibu kitegeeza nti buli kifo kimu mujja kufiirwa abantu 4 3 6 7 ate nga b'amaanyi kitegeeza nti ekifo kimu kitwalako omuntu omu ate bano abakoze eki bana basigadde ye challenge eriwo now okuvuganya okw'amaanyi sinalaba kuvuganya kuli Makindye West kubanga bw'otunya waliwo incumbent Alan Sewanyana ne Wanupu asobola okuba alina ebizibu bye ne Wanupu kubanga wano eggulo limu ekyatuyambye kyabadde kimu nti ebibiina bye byatandise okukola transfer nga ziringa ez'ab'obupiira ne transfer za NUP nga speaker abantu bemulugunya teyazisomye ng'ate NUP yasinze okukola transfer yasinze okuyingiza abazanyi bangi ng'ate balungi nga baka ba parliament yeyingiza ddala abaka ba parliament abaweerera ddala nsobola okubulirako abatonotono nga bw'olaba ow'ekitiibwa Lutamagozi Honorable Semakula yavudde mu DP ne yeesogga Nuupu waliwo omwami Dr. Batuwa ow'Ejjinja yavudde mu FDC ne yeesogga Nuupu nga abadde mubaka bangi bavudde mu FDC bavudde mu DP ne bajja mu Nuupu ne lwakuba nti speaker ekyo yakikoze kagenderere Mukama we nga wali ekyo n'atakyogera nayogera bavudde mu Nuupu bokka kugenda mu NRM ekyo yakikoze speaker yakikoze kagenderere naye nga amazima Nuupu ye yasinze okusayininga abazanyi bangi abalungi nga bajja mu bibiina ebirala bogeraageranya nga bajja mu Nuupu now race ya Makindye West erimu Alan Sewanyana kubanga kyetubadde tulowooza nti abantu bonna badde beekulubesezza ku kibiina eky'owekitiibwa Mpuuga betwali tulowooza nti bagenda tebagenze ekya Democratic Front yes twali tulowooza nti abadde boogerwako bonna bangi abasinga tebagenze in fact wagenze abantu 3 bebeegasse ku owekitiibwa Mpuuga ogenda mu DF ayasoose Dr. Bwanika yasookedde ayazzeeko olw'omukyalo oyo w'Emasaka oyo mukyala bali Nakakande oba yani ow'Emasaka yabadde Mbwatekamwa babadde 3 abeegasseeko kati abalala bulijjo aboogerwako nga munnange abadde neyayogerwako ennyo nti asobola onow'emitiyana nti asobola Joyce Baagala teyasaze eddiiro abadde abalala boogerwako olowooza nza kuba nsonga ki lwaki teyeegase ku mwami Mpuuga anti kisinziira kikyakkiririzaamu era agamba kyali wa Nuupu paka okutuusa olwaleero naye ng'ate teyeegana kubanga atambula n'Empuuga naye yali badde netambuza y'emirimu gye nabikibiina okuba n'emikolo gye gyonna abeerawo naye yali badde yeegatta ku kibiina kye ekyo waliwo question mark nene bw'aba atambula naye lwaki teyagenze mu DF
Tegeze mu BDF kati abalala bavudde mu NOP bebeera bulijjo ensi bebadde eyogerako abadde bamanyiddwa bwe muyita bakiwaji yes nga Omukulu Kagabo Omukulu Oli Lwanga abo baba badde bamanyiddwa n'olwekyo mu kukyusakyusa wano abazannyi Sewanyana teyasaze saamulabye mu basaze eddiiro kuva mu NOP genda mu kibiina kirala naye ensonga kimutwala nti akyali wa NOP yes now omulala aliyo ye Faluku Ntege abadde akola emirimu mu Makindye West era abaddemu ne kali akalu yalimu omulala alimu ng'ovudde ku ebyo ye Mulyenyama meya Mulyenyama Ali Mulyenyama now Mulyenyama naye y'omu ku beesimbye ku kifo ekyo now kati ekibuuzo kiri nti lwaki Mulyenyama ayagamba nti ayagala bwa Lord Mayor n'avuganya n'okuvuganya Mulyenyama Ali Mulyenyama nganda lwaki ye bwe yavuganya obwa Lord Mayor bwe yava ku bwa Lord Mayor n'ajja ku bwa MOP abantu tebaayogera bogerera Zahala yekka lwaki kubanga Mulyenyama yagamba nti ayagala bwa Lord Mayor n'alangirira n'okulangirira bulungi nnyo n'amala okubutambuzaako n'agamba nti ekyo nkiresse kati ate nzize ku bwa MOP Makindye West lwaki ekyensi tekyogerera nga bwe yagala kwogerera Zahala ekyo nkirekawo ati ku Zahala ensonga eri bweti nti Zahala omuntu gwaza okuvuganya omukyala Malindi wa NUP nti n'ekirala akase kano kaalimu oba oli awo oyinza okulowooza nti kazibu kubanga n'abantu abamu batusana okugamba nti balinga abaagala afe kubanga ojjukirira ku kyagundi wano kubanga waliwo bagambira nti omusajja ne yeesimba ku munne alinga eri ayagala afe era bakizza ne ku Malende ne Zahala ti lwaki azze budde buno ate olwedde abadde eri nga gyagumidde amaze okulaba ng'ono ali ku ndiri okay ekyo genda kiddamu ne kansooke kino Mulyenyama nganda naye we yeesimbye waliwo era wa NOP Sewanyana era waliwo wa NOP lwaki tebabuuza Mulyenyama nganda owa NOP alina ebizibu bye naye akyali wa NOP yakyali wa NOP lwaki tebakyogerako nti lwaki weesimbye wali wa NOP kuba Sewanyana naye akyali wa NOP ne kagende ku nsongayo eyo gamba nti lwaki yalangiridde Zahala amazima gali nti ekifo mulimu alimu yeshami Malende era badde aweereza ne bambi kibi nnyo nti ebbanga bambi abadde mugonvu kulya okulwa politics wa Uganda sirimu abo abagamba nti Shemi Malende yeekozesa nedda mulwadde etaze kubanga yeekozesa tasobola kwekozesa banga lyonna kubanga omukyala alina obuvunaanyizibwa alina lo faamu ye atambuza emirimu gye tasobola kubeera mulwadde kumala emyaka 2-3 yonna ng'ali katemba ekyo tekisoboka naye kyateekwa okuba nti ki mulwadde kati bw'aba mulwadde ebbanga lyonna amadde tasaavinga nga mugonvugonvu nga taliiwo nga yalwala kati bw'alwala kitegeeza nti wano ekifo kye batuuse okulaga nti abakyegwanyiza mu gyeyo empapula si ekyo kyokka mu Uganda yonna mu gyeyo empapula naye tekitegeeza nti bagenda kiwoono oba ono kubanga mu NUP okuvuganya kubeerawo now watya ng'asigadde nga mulwadde akyogerako si yakireeta nga watya asigadde nga mulwadde nga talina maanyi kutuka mu campaign kuyingira mu kalulu wonna paka kuyingira mu kalulu kubanga etteeka ligamba ng'ennaku z'omwezi 23 baggalawo mwenu yupi baggalawo abaagala okukiikirira NUP mu bifo eby'enjawulo ennaku z'omwezi 23 baggalawo wati 23 ne zituuka nga mwannyinaffe Shemi Malende akyali mugonvu Zahala okugyeyo empapula kitegeeza ki nti bagenda muwa kaadi oba tebagenda gimuwa kuba ekibuuzo kiri nti watya tuusa 23 mwannyinaffe Shemi Malende ng'akyali mugonvu nolwekyo bannayuganda njagala batandika ebintu okubiraba mu ngeri eri objective etya nti mwamayanja kankobuuze singa nze ekibuuzo ekyo nkibuuza nnyo singa nze naawe twewalana ku kyalo nga twewalana eggwanga lyonna likimanyi twewalana ekyalo kyonna kimanyi twewalana abo kabonango tebakwatagana ku lw'ensonga zonna ezatutabula nekituuka ekiseera gwe ne bakulonda nobeera wa local defense ekyalo ne kiisa etteeka nti anaatuuka ku kitundu ssaawa 3 ez'ekiro nga tanayingira mu nju ne tukwata ssaawa 3 ez'ekiro
ogenda kubwanga emboko 20 abiri nenze nawe twewalana ne gwe wafuusi wa local defense nojonkwata ku ssaawa 3 n'eddakiika emu ssaawa 3 n'eddakiika 2 nonkuba embooko aga oba wagankubye kubanga twewalana okubanga kubanga bali etteeka mango beredde etteeka oba oyisiza mu eddakiika 2 ne bwebeereemu kubanga etteeka ekyalo kye kyaliteekawo ate naakuwalana ne bweba ebulayo 5 ziwere 3 agamba wonatuukirira zijja kuba ziweze galamira naye oyinza okuba kwezi buli 5 nga ntuuse ku kyalo nimugamba sebo tojja zikuba yebula eddakiika 3 essaawa yiino tukwatagana nolwekyo wadde twewalana n'ekyalo kye kyateekawo amateeka nti anaatuuka leeti ssaawa 3 n'okweyongera waggulu emboko 20 kajja kumujjuutuka kati saagala gwe weekwasa nnyo mbu yampalana singa obadde omanyi nti akuwalana walituuse 3 tezinakola ki tezinawetako kati ekintu gabanga amateeka galina ekintu kimu mu mateeka tegagoberera mpisa nti wampisa nnyo bulijjo abadde asobe naye kati katumusonyiwe ekyo tekiriiyo etteeka bwe liba ligamba nti buli ayitawa nalina okwazibwa gwe tosobola gamba nti ii sisita father imaamu omukazi omukadde omwazi otya mu bikondoolo byonna nali ku mukolo gwa kojjaawo kati nga bali mu kugaba kuponi manye emikolo kati giri kompeti bagaba kuponi abantu baba bangi ku mukolo gwa kojja kimbo gwa birthday kati ajja nga bagaba nga mututudde omukyala najja nga agaba kati ne wajja omwami yava eri wabweru empatiketi naye ng'agisaba naki kugamba ng'agisaba mungira ate tali yabuvunaanyizibwa kyeva mutunulya bwenti nga sidala kyenanyega naye ne mutunulya butunulizi bwenti kati noza nakisese yagamba musajja ono nga ndabye bulala kyava mbuuza do you know me kati ne mubuuza gwenzo mmanyi kati awo n'asirika kati nasigala ng'asaba omukyala nakwata tiketi n'agimuwa namugamba ngigendera 2 omukyala gati aizo zimala oze omu nkwaddeemu naye namubuuza do you know me nasako ne kubiga lubindi do you know me kati yebuuse kati abo ku bikolo babeerako kati yolwokuba oba yaani tirinamanyi nti oba yaani naye kati ye nga ye kodi gy'akozesa era singa yali amanyiddwa era yali badde amanyiddwa amanyiddwa tasobola gamba nti do you know me abantu bonna baba bamutegedde nti oyo gundi kakati abantu abamu bagala okukozesa kaŋŋambe kati kale nimero badde nga bamumanyi abantu abamu bagala okukozesa obuvunaanyizibwa bwabwe ebifo byabwe bye balimu olwatwa okwagala okuyisaawo ebyabwe okitegeera kati oli n'akireetera mu ngeri eyo nze sigamba nti ono oba oli ne etteeka baluŋŋamizza bagambye buli ayagala okwesimbawo ajje asabe kobere ng'oli munene otya kobere nga ofaanana otya oba okoze otya jangu osabe kati mu kusaba kino abantu kye boogerako kya buntu ti munno mulwadde lwaki atoze n'osaba ekifo kyo naye ng'ate at the end of the day kyekyali ne wannalukoola nga muganda waffe Segirinya mulwadde naye ng'ate abantu balina okuweerezebwa infact ekyannalukoola kyo kyali kikijjayo bulungi Uganda yonna yatimba ebifaananyi yonna ng'etimbye ebifaananyi ekawempe no Uganda yonna ng'etandise okutimba ebipande by'okweyagaliza ebifo ebyenjawulo naye ng'abantu beesiba ku nnalukoola yenna mbulwaki gwe nawe otimbye singa kyali nti Uganda yonna tetimbye ebipande gwe nalukoola n'ovayo n'otimba kyali badde kikyamu ne Uganda yonna buli omu yali atandise okulaga interest ey'okwesimba mu bifo ebyenjawulo infact n'okwesimbawo yeetamanyi nti muganda waffe Allah agenda kumujjulula muganda waffe Segirinya yali takimanyi nalukoola naye yali yataddeyo ng'omuntu omulala yenna kubanga ne bwe yali badde mulamu Honorable Segirinya era bali mwesimbyeko ne bwe yali badde mulamu bali mwesimbyeko ne kizze bubi nti mulwadde nolwekyo nze kulwanga abantu batunulira nnyo ekintu ekyo mu ngeri ndala nze mukulaba okwange nga tegusobola kubanga point eri nti eno tiimu ya mupiira walina okubeera wawoominga nga omusambi Ronaldo ali mu kisaawe oba Magwaya wabeere wali awoominga ko kyagamba muwoominge si mu bubi
tomulaba bubi nti ate kati oyagala kunzijayo ago tokitunulye tokitwala personal tokitwala personal kubanga musamba omupiira ne mugusamba koche n'agamba muwominge bayinza okuwominga abazanyi 10 nga buli muzanyi ayina gwategeeza gwasobola okujjayo bw'ogamba otya kati omupiira gunnemye nze sikyabiteebyeyo lwaki oli awominga lwaki awominga nga nze nkyatwaza ne kochi agambye muwominge kubanga tewali muzanyi ava ku benchi natandika kuwominga nga kochi tamugambye kati lwaki abantu banenya Zahara lwaki awominga kubanga kochi agambye wominga Zahara teyeetumye akaseera balangiridde NUP erangiridde nti bannange mujje musabe abaagala okwesimbawo kwe kuwominga buli munna atandika okuwominga kati gwogamba otya nti olaba munnaawenyera munnaawenyera ate wominga ki lwaki tomwagaliza owominga era wominga lwawenyedde kakati kitegeeza nti oli alina okuwominga naye tekitegeeza nti agenda kuyingira oba tagenda kuyingira tekitegeeza abamu bawominga ne basigala ku layini paka omupiira ne gugwanga ali mu kuwominga awo bwe kibeera olowooza obunafu buliridda wange ojjeko obulwadde obunafu bwa malende olowooza buyinza kubeera wa kikyatakoze ddala buvunaanyizibwa ki bwatatuukiriza malende kuba muppi Kampala malende siraba kya buzibu we buli alabika mulwadde ne politics ayina ekintu politics buli game eyina olulimi lwayo buli industry eyina communication yayo kubanga bangi abalwadde n'abantu babategeera nti oyo mulwadde bwati ne bwati ne bwati kati bw'abeera mulwadde alabika teyakijjaayo bulungi kite kyatajjayo ekyokuba nti mulwadde oyinza okuba oli mulwadde naye abantu ne batakuwuliza nga communication ekwogerako ey'obulwadde tevaayo bulungi abantu si nambulukufu eyinza okuba nambulukufu oba si nambulukufu naye nga abantu bakutwala nga yasirika bakutwala nga yasirika kubanga wano mu Kampala wano abantu bangi bazze balwala nga teba politician ogeza Honorable Betty Naboozi bw'abadde ajjalwa abantu batakogeresa alimba olw'ebigambo politics oli n'ayogera n'ebyatategeera waliwo nno omubaka w'Ennakawa yali ani Kabaziguluka naye yalwala okumala ebbanga ddene n'omuloodi Lord Mayor naye bambi abadde alwala ebbanga lyonna n'agenda ne bamujjanjaba n'akomawo ne bamwaniriza bambi ng'abadde mulwadde go ge mazima abadde mulwadde n'abalala babadde balwadde naye mu politics oyina okumanya communication ya politics bwe mbeera omulwadde nkitegeeza nti abantu nekibanogaana ne batabeeramu naku kwerabira ddoba okubuusabuusa nekibanogaana nti ddala oli mulwadde kati ndoozaawo wa bulamu weyabulamu abantu batakutegeera bulungi nga abalala bwe bakikola oli n'alwala era kitegereka nti yalwadde nga walabanga Segirinya bwe yalwala bambi Segirinya bwe yalwala n'agenda byonna process wali ogiraba kati awo we wali obuzibu so naye nga okutwaliza awamu enkola y'emirimu tebadde mbi abadde aweereza nga munnamateeka n'ebirala ne point eri nti kano keyabula kyamulema okunnyonnyola obulungi abantu ne balowooza yeekoza oba mulwadde ddala kaabuzeemu ako ebbanga lino n'okutuuka abantu gamba nti katujje naffe tulagoye okwagala kwaffe mu kifo waali bw'otumugeraageranya ne Luyulika Zahara speaker wa KCCM Kampala tenga munnanuupu ani goyinza okulaba mu budde buno ayinza okuba nga asinza kumikisa ku munne okufuna kaadi essaawa zino ati politics wabujja politics tebateekawo vacuum mu politics tokkirizanga kuteekawo vacuum gabanga maka omukyala yayimba oluyimba nti bibuuza ajati Madina nti yakeeranga waakiri omwami nga yandobadda ni yakeeranga n'ateekawo engattaawo ti ekya Zahara ne Malende omukyala bamuyita Madina ani Madina bibuuza yekuba oluyimba nti bibuuza tulina okubasiisiya buli lw'ocreatinga vacuum kyabulabe nawe yagamba Madina agamba nti wakiri yateekangawo engatto abantu balooze nti omwami mwali
eriyo n'abamu nti wano kamalirize na kino ngamaze okuteekawo engatto yeyozanga amasaati n'agooza bw'agateekayo n'agooza ne gagenda kuhanga n'agazaayo n'agagolola balooze nti omwami mwali yeyombanga yekka mu nju balooze nti omwami ki mwali so omwami takola ki talimu kati Malende kirabika oluyimba olwo lwamulema okuwuliriza eriyo n'abakyala abamu omwami bwabanga tereseza akameeza byakyankalanyemuko bamanyi okutugira esaaniiko ne bateeka ku masiga balowooze nti baafumbi naye nga tewali kyakulya bwe kiri n'amasavu wakiri n'asiika munda abantu balowooze nti asiisa akanyama kumba ali ku munyoobwa ku mukene neeyinda okubanga oteekawo embeera nokyo ndowooza Malende yalemwa okuwuliriza oluyimba lwabibuuza okuteekawo embeera wadde kubanga bibuuza agamba omwami taliimu naye ateekawo embeera alaga nti omwami ki mwali kati abantu babuzibwabuzibwa okumanya nti olwalidde ddala oba weekoza oba oli ku bibyo kati vacuum eyo envitinga abantu okwagala okufiiringa space olowooza kubasigadde makindi wano lulika gyabadde yeesimbe zaala gyabadde yeesimbye nga tukuba twagambye waliyo Makindi West waliyo incumbent Alan Sewanyana waliyo Ntegefu Faruku aludde nga amwesimbako David Musiri mulya nnyama olowooza ani alina emikisa kwabo ejo gamba nti emikisa gye gisoolobye nnyo okulaba ng'afuna kaadi ya NUP mu kulaba okwange Zahara bw'aba agenze ku bwa Kampala nze ku lwange naali agadde Musiri nze naali agadde Musiri ku lwanze nze nga ku lwange kubanga abadde mu institutions abadde mu bavubuka ate batugamba bavubuka n'ebirala David Musiri abaddewo nnyo gwe naali agadde kubanga nze ku lwange naali agadde David Musiri atwale kaadi ya Makindi West ne mu ndaba y'ebintu Alhaji ayinza obategula Alhaji mulya ennyama nganda ayinza obategula ayinza obategula omanyi okutegula kuti okutegula mu constituency wali ne bwana baze ku independent oba okutegula kaadi teri ayinza kujja independent nkubira omulanga abantu bonna nga nange mwedi tekakutanda nga tofunye kaadi ne weereega mbojja kujjanga independent eyo debate twagimala tetukyalina budde bwekyo nembadde ngamba ku kaadi okutwala kaadi ye Makindi West Zahara bw'avaawo nze naali agadde Musiri nze nganze ne bwe ntunulira omuzannyo Alhaji Kasiri Nganda ayinza ogitwala ayinza ogitwala kale obudde bwebwo budde bwaffe buweddeko bwe tulina okuba nga tukolera bwebaza abadde atulaba tukwagaliza kaseera akalungi nsebo okwebaza Mwami Tegusolo kubanga ojjanga wano abantu ne tubabuulira ebyensonga byetaaga okumanya sayidi awo era abantu basiima eryaddala lw'emirimu gino engeri gye tugikwasaganyamu sayidi eno sebo tukwagaliza akaseera akalungi tukulisayo Namugongo n'ebirala byonna kale katumalirize wano subscribe nga tanaba kusubscribinga tubere nga tambula ffena sayidi awo n'okwongera okuyita akaseera ke tulimako ebyobufuzi wonna wali abaali agadde okulanga naffe bannabyabufuzi ne bizinesi endala mu ngeri ez'enjawulo abaali agadde okulanga naffe namba y'essimu kweri awo ogikubako ne tulaba ne tukkiziganya ku bisale n'engeri gye tunaatambulamu ne tuba nga tutambuza emirimu kubanga singa oba otuwadde bizinesi yo ne tulanga naawe n'otuwayo akasente katonotono kiba kituyamba naffe okuba nga twongera okubeera nga tukwasaganya emirimu gino kungera okubeera nga gituuka ku bantu n'okubeera nga tutambula ffenna sayidi awo kale agange nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi weeraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.